nga amawulire g'okufa kwa John Sibana Kizito gasaasanye enkyaliro tuseeko mu maka ge kansanga tutuukiddeo nga abakuumi abawakati bakkiriza omuntu kino olw'ensonga nti baali bakyalongoosa. Kyokka abagenzi batimye emirango okuli abooluganda ab'emikono ne bannakibiina kya DP. Abasinga ku bano boogedde ku mugenzi ng'abadde omuntu omulungi omwesigwa era alemera ku bigambo bye ne bategeeza ng'eggwanga liviiriddwako omuntu atajja kuzikawo. Abadde musajja akolaganika n'abantu ate nga muntu mwangu mirimu ate nga wa mazima. Atuuse okuva mu nsi obutafaanana nga babyabufuzi balala ng'alemedde ku nsonga ezo eziruma omuntu wa bulijjo. Abamu ku bannabyabufuzi bano balabiddwako beenyigira mu mirimu egy'okuteekateeka n'okuteeka awaka. Honorable oli mukola. Era mbadde ntidde kukikugamba ninga maleko jasimuli. Abadde musajja mukozi atebalira ne mu myaka gino egy'okuba nti abadde agonze era ng'akeera ku makya n'agenda mu ofiisi n'akola. Abadde nga godfather wange afaayo nnyo akola ki ayagala nnyo abavubuka. Ab'ekiwa kya Truth and Justice nga bakolemiddwa mu Samuel Lubega Mukaako baatuuziza olukono lw'amawulire bamenyamya ebirungi amakula Sibana byakoze mu DP omuli kutabaganya bannakibiina ku mitendera gyonna n'okwewala ebikolwa eby'obulwenguzi mu kulembeze bwe. Personal conduct eyiye ebadde nga ya waggulu ate na buli kimu kyafunye nga kifunidde ku merit so si ku buli akuzi ekyo kakati ekibula mu ggwanga lino. Abantu abalala boogedde ku Sibana kuliko Speaker of Parliament Rebecca Daga ategeeza nti Sibana kyakulabira ku kyamaanyi ery'eggwanga ne bannabyabufuzi kubanga ali omu ku bannabyabufuzi abazi basomesa emijji emito n'okwebuuza. Kadaga asasidde banna DP n'eggwanga olw'okufiirwa omuntu obuvunaanyizibwa bw'ati. Kubanga okuva lwe yakingiramu takivuddeemu akoze ne gavumenti nnyingi naye nga tekimuggyako kubeera mu memba DP. Ategeeza nti abadde munnabyanfuna era nga wabula mu nsonga eziwerako. Edda mu Uganda abantu abaddugavu tebakolanga bizinesi naye Mwami Sibana y'omu ku abo abavuddeyo ne bakola emirimu egy'amaanyi nga mu ngeri ya insurance n'ebintu ebirala ate nawo mu Kampala abadde mukulembeze okumala ebbanga. Yesenkagali wa DP Norbert Mongole yaddira Sibana Kizito mu bigere bw'atuukiddwa mu maka g'eggulu ategeeza nti Sibana ajja kujjukirwa nnyo olw'okulwanirira obwetowaze bw'eggwanga lino okulungamya abavubuka mu byobufuzi era ng'ajja kujjukira olw'okukyusa ebyobufuzi n'obukulembeze mu DP. Y'omu ku bakulembeze abaalwanirira Uganda okufuna obwetwaze independence naye ekyenjawulo kye yakola mu DP kyekyokukola transition ey'okujja obuyinza mu mikono gy'abo abaaliwo nga Uganda tenafuna independence obuyinza n'abukwasa ffe abaazaalibwa nga Uganda emaze okufuna obwetwaze. Mawu ategeeza nti Sibana bannayuganda bonna era ng'akoze kinene nnyo mu nkulaakulana eya Kampala. Akwatiddeko nnyo abasuubuzi abalala okubayambako okulaba engeri gye bafunamu ssente kwegamba ye muntu weewandiise omuntu wa buli omu nga tasosola fenga abavubuka abaali aba UID tumujjukira ng'omuntu eyatulera mu byobufuzi. Ategeeza amazidde okukuliriziganya ne Prime Minister Dr. Hannah Rugunda ne mutabani wa Sibana Joseph Kizito ku nteekateeka y'okuziika. Abakulembeze b'oku ntikko batuula basalewo kiki kye tuyinza okukolera mukadde waffe tumusiibule. Ne bannabyabufuzi abalala boogedde ku Sibana ku bintu ebyenjawulo. Amagezi g'abadde atuwa buli we tubadde tulemererwa nago tugatutenga ekyo ekikulu naye tujja kugafiirwa kubanga tajja kubaawo. Sibana yalinga arespektinga buli muntu mu mbeera ye nga bw'ozze nga bwakulaba. Kubanga n'ebbanga yabeerera meeya mu kibuga tewaaliyo nnyo mivuyo ate n'okunyigiriza ennyo kw'abantu tekwaliyo. Kitegeeza yali muntu eyali awuliriza abantu ate omuntu yabeeranga omukkakkamu so ng'eggwanga tufiiriddwa nnyo.